Bitabuse tiimu ya Mpuga Nsamba ateekedde kulumba ofiisi za National za NRM kwewandiisa era bano basaba okuregistalingibwa mu kitabo kye tuyita ekya Yellow Book wali mu NRM era nga Mpuga Nsamba, Joyce Baagala, Kazibwe Bashiri bonna bakulembeddemu ne Yoweri Tebukabulwa Lutabayisirwa ne alirwedde nnyo okubaaniriza. Baganda bange, mikwano gyange, nyongera bajjukiza nti omukulu Mpuga Nsamba agenda kuba akola ebintu ebimwanika, ebintu ebyatunuulira nga ddala bituufu tubadde oluusi tetubisuubira n'olwokuba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine yajja kwanika buli mulyako ena akolaga ne Mwami Museveni. Twongera omungi okubajjukiza n'okubategeeza nti ate obunyake bwe agenze mu maaso n'okubutuukiriza era n'okubukola nga bwe yabusuubiza, which is okay, which is very fine. Mpuuga, tetukulinaako buzibu, kyonna ky'osalawo okukola oli free okukikola era olirwedde nnyo okutambula nga bw'owulira. Tulina okukkiriza n'okusuubira nti mu kaseera kano nga Mpuuga oli mukola kasasiro ng'era byonna oli mukulaba ng'obikola, tulina okukkiriza nti ate one time ogenda kutuuka obyejjuse era egenda kutuuka owebuuze lwaki nakola bwe nti, kubanga ne bw'onaakola otya ne bw'onaalemerako otya tojja kumalako na Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine. Ono pulezidenti w'eggwanga, pulezidenti w'abantu, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, essuubi ly'Abannayuganda. Twongera okujjukiza Mpuuga nti akaseera kano ke tulimu nga Bannayuganda kaseera ka kusoomooza, kaseera kalimu ebintu bingi nnyo, ate era kaseera kaabo abali ready okutambulira wamu ne Bannayuganda, kaseera kaabo abali ready okutambulira ku nsonga y'Abannayuganda. So Mpuuga ne bw'onaakola otya, Mpuuga ne bw'onaalemerako tokyalina lugendo. Tukimanyi kino nti oli mu kwekwata ku bisubi, n'ebisubi nga mu kaseera omaze obyekwatako nga tokyalina kyozzaako, olowooza ensi egenda kulaba etya, abantu bagenda kulaba etya era kikyotegese okuzzaako. Ffe tulina okukkiriza nti pulezidenti waffe omulungi akyali w'amaanyi ate era akyatutwala mu maaso. Ne bw'onaakola otya Mpuuga, ne bw'onaayagala okulemesa, ne bw'onaayagala okukola otya, tokyalina kiddako. Bannayuganda bakwesonyiye, Bannayuganda bakuvuddeko. Kati gwe kola busiru bwo, bw'onaawulira ng'obukooyi onaabuvaako. Taani alina effujjo. Kati Mpuuga bw'atasobola kukuba mwana muto luyi n'akaaba, gwasindika ekikosi ky'abantu okusanga abantu ku street kibagajambule, gwe Mpuuga ggwe. Advice gye nkuwa eri emu: yogera oluzungu lwo, yambala obusuuti bwo, beera omuferetiibwa, basente zo nga bw'oyagala. Okitegeera? Naye tokigeza nako kukiroota nti ojja kutulumba ku street, ojja kuzaala obulwadde obujja okuleetera ekizibu. Eno statement kanjiddemu ebirekkiriya eri Mpuuga. Kola bufere bwo, yogera luzungu lwo, yambala obusuuti bwo obwe Pakistan. Kitegeera? Naye tokirowooza nako nti ogenda kuddira egyo emizanyo gy'oku street ogitutunuzeemu. Kitegeera? Kubanga kasita tunaakyalako mu makaago omuzannyo gw'oleta ne tugukuleetera, kino nkikubuli ojja kwenyaga mu mpale. Abamanyi Oluganda mukitegedde ekyo kigambo kitegeeza ojja kwenyaga mu ngoyi. Mulumbi omuvubuka ne bagambako abasajja bano politics waabwe wakusosola, mulumbi omuvubuka ne mumulangira obusoga. Simanyi bino ojja kgenda obyogerere mujja kgenda mwosamira eri ewammwe ebusoga. Simanyi ne mumugamba bw'abanga Mpuuga yabbye ssente lwaki omugambako. Kati mutandise n'okunenya abantu olw'okubanga boogera kukubba ssente. Sewo tukoleko oyineyine ne ssente z'omuwi w'omusolo zobbye. Kitegeera? Nabagamba abasajja wano politics waabwe wakusosola, atambulira ku ddiini na Buganda. Ddiini na Buganda oza mubalabi bye bintu bwe bweni byagezaako okulwanako okugjawo. Nze nakula mmanyi Abasoga n'Abaganda bali muntu atya, era Olusoga nze ndulabe boogera. Kitegeera? N'olw'ensonga eyo
Mpuga ne group yo mulinga abatulaga nti abaganda bawangalira ebusoga nabo batandike bayisanga mwe muyisiza muganda wa mufumbiro nabo batandike balangira badde wabwe mu Buganda mwe muntu munatambuza ensi kusosola kwafe kimanyiddwa nti mu Buganda twakuzibwa abantu baaniriza fe batukuzanga batugamba nti omuntu wajje waka ya wakati waba kubo ulino wabiranga zenga abuze tili bakubo omuntu wajje waka abera ensonga lwachi abera ze omuvubuko oyo wa muganda wa Waiso walwe ensonga lwachi ali mu Buganda mwe mbade umugoba nti agenda akolerewa simayi byayogera agenda abyogerere busoga kuchitegeera alina byakola simu yise Buganda maka ganiriza buli omu gwe mbadde mulangire ebigambo ebinene simu yise kuchitegeera fe twaniriza Obuganda bwaniriza ate bwaniriza abantu bangi munaye oyo politics wa mugomuzannyo oyo wa tribal segments mubalabi bebo nenga Mpuga kino nkikubuulira tosobola kukuba yadde omwana omutoro yina akaaba omuzannyo gw'otandika wandijjusa nga tukukyaliddeko yambala busuuti bwofera abantu ba naye omuzannyo gw'otandise ogwa street guveeko tojja gusobola okutta ejjinjo likasuka mu njuki okutta ejjinjo likasuka mu nnumba mwatutama tubalaba gye muyitira tubalaba tukozesa amakubo gegamu abaana bammwe bakazi bammwe buli kimu tubamanyi kitegeera amayinja g'okasuka gakasuke at your own risk ebintu emwe by'ekijiga mwabikola ngeri mu dipi n'ebira bye mwajjangamu eno walalamuuko rasita eno walalamuuko kitegeera wandifundikira nga kyonoonya okifunye era guno bwe gubeera guba omulundi ogusooka era ogusembayo Mpuga okukola ebintu yamwe eby'ekisiru ebintu eby'ekisiru ebyo bwe guba gubeera omulundi ogusooka era bwe gubeera guba omulundi ogusembayo simwe mulina monopole ku fujjo nkidamu simwe mulina monopole ku fujjo kubanga tunaasi tukutandika okukolako efujjo fe bangi we are the majority ate tubamanyi gye mubeera gy'okolera obwenzi gy'osuula yonna tumanyiyo we have nothing to lose olina ebyokufiirwa so ndowooza wandikozesezza ku ngalabi eyo n'omanya omuzannyo gw'oyingira kibalansingemu oyita oba toyita bw'oba toyita kimanyi we have nothing to lose ebyokuluzinga oyina bingi ate n'ebyokukola tulina bingi tulina amapeesa mangi ge tuyinza okukwata nga gajja kuluma nga wajja kuluma rasita kyotankula tokisobola beera mu busuuti bwo yogera luzungu lwo oluzungu lwamwe lwamanyira okwogera ne mubuzaabuza bannayuganda nga mwefuula okuba nti mwe bategeevu ennyo beera mu luzungu lwo lwoba oyogera okitegeera buzaabuza bantu mufere suuti mufere tiibwa ebya street byesonyiwe kino tukikubuulira tola nti mutuyita bawuligani nga twogera bwogezi nemutuyita bawuligani nga tuli ku simu twogera wetunaafuuka bawuligani bennyini ojja tutuuka okusaba mukama wo obukuumi onfuna ng'oli mu kikeerezi kino kikubuulira mukama wo ojja tutuuka omusaba obuyambi nti wategedde ekkuubwa nti emberera mu nsonga bweti nga buyise totankula lutalo ng'osula mu nnyumba y'amayinja Mpuga twakwesonyiye twakulese tumanya ni gw'okolera and we are okay tuyina gw'ogenda kutiisatiisa kutugamba nti tuyina kukubanja sente ze wabba wazibba tugambye ozizzeeyo biganye bagambye olizayininge biganye buli kimu okiganye twakwesonyiye naye obanga oyagala kukola fujjo
fe maanyi fe bavubuka amaanyi tugalina agajja okukolako effujjo nga tetulina naye ki kyetufiiriddwa amaanyi nkiddamu tugalina agajja okukolako effujjo gwe Mpuga gwe tujja okusonseka olugalo mwaga amayindo gafubutuka omusaayi gwe Mpuga gwe watch out my youth tujja kusonseka olugalo aga amayindo gwe olaja situ tukukutte mbukwasi bwe tuti n'okogga n'obeera nga wali tokyamera na mpekezo za siriimu ukoze we nozze ebikuyiro tokyategeerekeka nga tukutte mbukwasi bwe tuti just kwogera bwogezi ate ojje ku switch otandika okuba abantu awo walalamu okwo tujja we tunaba tusazeewo you feel our wrath lojja okukakasa nti tuli bakoowu twali twasirika ddala nga twabakoowa ate ku gurupu ke tulikwatakogu muli kitegeera gwe genda mu maaso n'okukolera ejjogo oyo mwana mumanyiira simanyi lwaki Mpuga weegulumiza nnyo muganda agambe kiyita waggulu otega wansi gwe genda mu maaso n'aga amalala ge gakulembera ekigo ojja kifuna ky'onoonya kati Mpuga bw'atasobola kukuba mwana muto luyina akaaba gwasindika ekikosi ky'abantu okusanga abantu ku street kibagajambule gwe Mpuga gwe advice gye nkuwa eri emu yogera oluzungu lwo yambala obusuuti bwo beera omuferetiibwa basente zo nga bw'oyagala okitegeera naye tokigeza nako kukiroota nti ojja kutulumba ku street ojja kuzaala obulwadde obujja okuleetera ekizibu eno statement kanjiddemu ebirekkiriya eri Mpuga kola bufere bwo yogera luzungu lwo yambala obusuuti bwo obwe Pakistan kitegeera naye tokirowooza nako nti ogenda kuddira egyo emizanyo gy'oku street ogitutunuzeemu kitegeera kubanga kasita tunaakyalako mu makaago omuzannyo gw'oleeta ne tugukuleetera kino nkikubuli ojja kwenyaga mu mpale abamanyi Oluganda mu kitegedde kyekigambo kitegeeza ojja kwenyaga mu ngoyi mulumbi omuvubuka ne bagambako abasajja bano politics waabwe wakusosola mulumbi omuvubuka ne mumulangira obusoga simanyi bino ojja kgenda obegerere mujja kgenda mwosamirere ewamu ebusoga simanyi ne mumugamba bwabanga Mpuga yabbye ssente lwaki omugambako kati mutandise n'okunenya abantu olwokubanga boogera kukubba ssente sewo tukoleko oyineyine ne ssente z'omusolo zobbye kitegeera nabagamba abasajja wano politics waabwe wakusosola atambulira ku ddiini na Buganda oza mubalabi byebintu bwe bweni byagezaako okulwanako okugjawo nze nakula manya abasoga n'Abaganda bali muntu atya era olusoga nze ndulabe boogera kitegeera n'olw'ensonga eyo Mpuga ne gurupu yo mulinga abatulaga nti Abaganda bawangalira ebusoga nabo batandike bayisanga mwe muyisiza muganda wa mufumbiro nabo batandike balangira badde ewaabwe mu Buganda mwewe muntu munatambuza ensi kusosola kwaffe kimanyiddwa nti mu Buganda twakuzibwa abantu baaniriza ffe batukuzanga batugamba nti omuntu wajje waka wakati waba kkubo ulino wabeeranga zze ng'abuze teri bakkubo omuntu wajje waka wabeera ensonga lwaki abeera zze omuvubuka oyo oba muganda wa Waiswa waliwo ensonga lwaki ali mu Buganda mwe mbadde mumugoba nti agenda akolera ewa simanyi byayogera agenda abyogerera ebusoga okitegeera alina byakola si muyise Buganda maka gaaniriza buli omu gwe mbadde mulangira ebigambo ebinene si muyise
okitegeera ffe twaniriza Obuganda bwaniriza ate bwaniriza abantu bangi munaye oyo politics wa mugomuzannyo oyo wa tribal segments mubalabi bebo naye nga Mpuga kino nkikubuulira tosobola kukuba yadde omwana omuto oluyina akaaba omuzannyo gw'otandika wandyejjusa nga tukukyaliddeko yambala busuuti bwofera abantu ba naye omuzannyo gw'otandise ogwa street guveeko tojja gusobola okutta ejjinjo likasuka mu njuki okutta ejjinjo likasuka mu nnumba mwatutama tubalaba gye muyitira tubalaba tukozesa amakubo gegamu abaana bammwe bakazi bammwe buli kimu tubamanyi kitegeera amayinja g'okasuka gakasuke at your own risk ebintu byamwe by'ekijega mwabikola ngeri mu dipi n'ebibina bye mwajjangamu eno walalamuuko rasita eno walalamuuko kitegeera wandifundikira nga kyonoonya okifunye era guno gwe guba omulundi ogusooka era ogusembayo Mpuga okukola ebintu yamwe eby'ekisiru ebintu eby'ekisiru ebyo gwe guba gubeera omulundi ogusooka era gwe gubeera omulundi ogusembayo simwe mulina monopole ku fujjo nkidamu simwe mulina monopole ku fujjo kubanga tunasituka okutandika okukolako efujjo ffe bangi we are the majority ate tubamanyi gye mubeera gy'okolera obwenzi gy'osuula yonna tumanyiyo we have nothing to lose olina ebyokufiirwa so ndowooza wandikozesezza ku ngalabi yeeyo n'omanya omuzannyo gw'oyingira kibalansingemu oyita oba toyita bw'oba toyita kimanyi we have nothing to lose ebyokuluzinga oyina bingi ate n'ebyokukola tulina bingi tulina amapeesa mangi ge tuyinza okukwata nga gajja kkuluma nga wajja kkuluma rasita kyotankula tokisobola beera mu busuuti bwo yogera luzungu lwo oluzungu lwamwe lwamanyira okwogera ne mubuzaabuza bannayuganda nga mwefuula okuba nti mwe bategeevu ennyo beera mu luzungu lwo lwoba oyogera okitegeera buzaabuza bantu mufere suuti muferetiibwa ebya street byesonyiwe kino tukikubuulira tola nti mutuyita bawuligani nga twogera bwogezi nemutuyita bawuligani nga tuli ku simu twogera bwe tunaafuuka bawuligani bennyini ojja tutuuka okusaba mukama wo obukuumi onfuna ng'oli mu kikeerezi kino nkikubuulira mukama wo ojja tutuuka omusaba obuyambi nti wategedde ekuubwa nti embeerera mu nsonga bweti nga buyise totankula lutalo ng'osula mu nnyumba y'amayinja Mpuga twakwesonyiye twakulese tumanya ni gw'okolera and we are okay tulina gw'ogenda kutiisatiisa kutugamba nti tulina kukubanja sente ze wabba wazibba tugambye ozizzeeyo biganye bagambye olizayininge biganye buli kimu okiganye twakwesonyiye naye obanga oyagala kukola fujjo ffe maanyi ffe bavubuka amaanyi tugalina agajja okukolako effujjo nga tetulina naye ki kyetufiiriddwa amaanyi nkiddamu tugalina agajja okukolako effujjo gwe Mpuga gwe tujja okusonseka olugalo mwaga amayindo gafubutuka omusaayi gwe Mpuga gwe watch out my youth tujja kusonseka olugalo mwage aga amayindo gwe olaja situ tukukutembu kwasibwe tuti n'okogga nobeera nga wali tokyamera nampekezo za siriimu okoze we nozze ebikuyiro tokyategeerekeka nga tukutte mu bukwasi bwe tuti just kwogera bwogezi ate ojje ku situcho tandika okuba abantu awo walalamuuko
tujja wetunaba tusazeewo you feel our wrath lojja okukakasa nti tuli bakoowu twali twasirika ddala nga twabakoowa ate ku gurupu ke tulikwatakogu muli kitegeera gwe genda mu maaso n'okukolera ejjogo oyo mwana mumanyiira simanyi lwaki Mpuga weegulumiza nnyo Muganda agambe kiyita waggulu otega wansi gwe genda mu maaso n'aga amalala ge gakulembera ekigo ojja kifuna ky'onoonya. Byebyo baganda bange ndowooza obukodyo n'obubadi bwa Mpuga mumaze okubanga mubuwulira netwongera ffe kumwongana kumutegeeza nti byonna bikole naye waliyo nga bansasula ekiddako ajja kyejjusa one day one time.